Ssemmango bamutta na lubango, osanga omukulu amalawo n'otosanga muto wa leero. Bassebo ne bannyabo, njagala okubategeeza nti abayita ababiri bejjukanya, enviiri zikulabula engo. Abaalugera baalutuusa nti bukyambirya omunyagujjira ku kibanyi. Kanjijewo nno ekyejo eky'omuwabutwa, mwaddira ekiwanga n'akiyita eŋŋoma, amagumba n'agayita endege, essanja n'aliyita embugo, ate mu ntungo mwayagala okkuba endiri. Bassebo ne bannyabo, nze Kanoonya Juma omulangira ow'ebukerekere, era nsowoddeyo obwenyinga enkandaggo, tudde mu lwazisa nama. Naye mu kaseera kano bassebo ne bannyabo, njagala okubategeeza nti ate nzize tungatunga ng'emiwalume ejjajja ne kade. Gwenna anaawagira akanyomero kano ak'ekyokuyiga ky'olunaku, ojja kuyita ku nnamba yange ey'essimu eri kasaalaba 256 751 4769. Eri ku WhatsApp naawe anaayagala okuyiga, oba oyinza n'okuyita ku MTN eri kasaalaba 256 788 461 228. Naawe kennyini anadduukirira naddala ekyokuyiga ky'olunaku ng'okisponsalinga oba mu Luganda kye tuyita okuvujjirira. Bassebo ne bannyabo, olwaleero kino kiswa era mukimanyi bulungi nnyo. Kiswa ettaka lino lyatuumibwawo nkuyege era olw'okuba mbu nno kyabuukangamu enswa kwe kukiyita ekiswa. Kubanga munda muli mubaamu ate gwe bayita nnamunswa. Kati n'olubiri lwe bwe luto luyitibwa ekiswa. Olwa nnamunswa ekiswa. Naye si kyenzize okubasomesaako. Olwaleero kyenzize okubasomesaako bye bituli ebibeera ku kiswa. Kati nga bw'olaba ekituli ekyo. Nga bw'olaba ekituli ekyo, nga bw'okiraba. Ebituli ebyo ebituli ebyo ebibeera ku kiswa. Ebituli eby'engeri eyo ebibeera ku kiswa, Omuganda abiyita akamoome. Era nkizje mu kitabo kyaffe entabiro y'Oluganda olw'edda kye nawandiika. Ebituli ebibeera ku kiswa, Omuganda abiyita akamoome. Byavaako nno n'enjogera egamba nti kyessirabanga si kyogera, enkuba tejjuza kamoome. Abantu abasinga akamoome mmanyika ssente, naye akamoome bye bituli ebibeera ku kiswa. Njagadde okusomesa ekintu ekyo okitegeere era kituule butebe mu bisegguusi by'emmeeme eyo. Ebituli ebibeera ku kiswa kyekyokuyiga ky'olunaku. Nabagamba guno omwaka 2024 buli muntu agenda kunyeenya omutwe afaananeko mutuula ku bujja alinyiddwako omukangwa ku jjoba. Bannange nkandudde, bazzukulu nkandudde. Tunaddamu emboozi ne tugissuula amakerenda, kubanga bagamba nti emboozi eyaffe teyagwa makerenda nga n'obugenyi bwali bwa kibanduko.